Gasimba kanene bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ejikwanjulira Ahmed Katerega Musazi Siraje Lwa Maisha Kabanda Charles Romshana ne Muhanga Kivumbi. Siraje zetu soloza wano wa muganda wa Romshana Rujochi ziri 21.69 ziva the collection evamba 2021 egenda okusasula amabanja eri 20 wanji collection local collection eri 21 egenda okusasula again trillion ezigenda okusasula amabanja ziri 20. Yes. Ku 6.9 there is a Gambia interest. Ogatako chibaita debt refinancing. Debt refinancing tosasula banja. Tosasula ku mabanja. Yo debt refinancing. Ku sente ze twewoze wano kuba kibazo omwaka guno. Tutekedde okubanga tubaddiza. Okigenga bono kamba tubaddize 7.9 trillion. Tetuzina kyetukola omwaka guno tugenda kuddayo mu katale either ku bobe nyini oba omulala tumugambe nti tusebo tuwole tusasule Katerega kati era ye chimutere muri kigorwa kanti kutere muri kigorwa kwa maisi kitegera bade nkulaga kutere muri kigorwa wewola wano kusasule banja wano chiyabade nkulaga crisis je tulimu nti national budget je tulina eri financed by mabanja goka zofunye zonna zisasudde mabanja kwegamba zofunye osasude ne wewola yendala so oli mukati abagako kubeera nga buli kaseera oli mu mabanja goka tusawa kubeerawo era abakola analysis balaga nti tuli n'obuzibu kati baga nti Uganda bagitadde mu nsi ezibayise debt stress nga tutambulira okutuuka okuba ndatera okutuuka mu debt crisis. Omuwanga wagambire nti bw'otuuka 50 nga nabi baga nti bw'oto kyasaanidda kuweebwa ssente oyise oyigususa ogw'omulamuzi we guteeka okukoma awo Uganda bwe tibwetambula naye bw'ogenda mumala otunulire ku priorities zaffe ebbanga lyonna awo wennyini wooli kankusomere message ya munywanyi wange omu yaŋŋaye nti wano Mwanga abadde ayogera ng'aweereza message nga yaga nti olumu tutunuulira ebintu ne tutatunuulira bifaananyi birala birimu nti this budget is going to be heavily changed by the investment in EACOP East African budget oil pipeline nti investment enegenda awo ne mu petroleum egenda kukyusa ebintu bingi. Ekyokubiri asimanyi awuliriza ajja kugamba omwaka guno ku investment decision Uganda is required kusasula $1 million 13 era okulaba billion bibiri nga mu something okulaba Peter in reaction to that also government priorities tezikyuse ez'omwaka oguwedde n'ez'omwaka guno zisigadde the order is still the same. Kitegeeza eyo gyagamba tebadde na effect ku ki kyetulabanga priorities zaffe ez'amaanyi naye kisingako obukulu nti emyaka gyonna tugamba agriculture mukulu nnyo agriculture abantu 75% bali mu agriculture era tugamba nti more than 60% ku national contribution ku GDP ziva mu agriculture. Mu priorities of agriculture eri number 12. That's our priorities. Tugenda tutekamu budget tutekamu security ebera waggulu nnyo of course public budget watya expenditure no public administration ebichena bina biri waggulu. Agriculture eri number 12. Tourism eri number 14. Je bagamba tourism nkulu nnyo kati era tugenda kutekamu amaanyi ebisobola okuyamba eggwanga lino bichi tourism is number 14. Innovation, science and technology and innovation is second last. Second ku ICT. Once ku priorities zaffe zikola ki weziri. Kati ate bino byonna tebaba kuguba no ono babadde ayogerako. Singa obadde parliament to set priorities za Uganda bwe zandibadde, the situation will be different. Tebantadde agriculture kubanga eri awo wansi kwamanya abantu abo bakola ki we bali.
naye science and technology abantu bakola muzukira oba mu mwaka kinga bagamba emotoka esose makerere je koze kira motos ne basanyukira nye emotoka yo je koze juzi nalaba ne ku media nga bana balaga akanyonyi bakoze akanyonyi batandika okalaga batandika okukola Aisha at the cost of annoying people kambagambe ezo baziyita legacy projects si project egenda okufuuka commercially viable. You see, naina mukama wange buli lwe yayogeranga ebigambo bisatu ng'akugamba you cannot reinvent the wheel. Tosobola kuddayo noga nti essaawa eno ngenda kutandika bupya ng'ensi etuuse weetuuse mu industry y'emmotoka nga toyina kkolero lya steel wano toyina ki tugenda kukola mmotoka ofuuke na n'empira gituboka tujija China tugenda kubikola ofuuke competitive ebyo tubeera tunyumyamu ne tugamba nonno ne bannayuganda abagezi ne parts ezikola baasi yakiira tuzitumya enzigi n'ozitumye Thailand egindi wanabana ne bagamba twapanzeemu kati ebyo legacy kuwuliramu bulungi nonno n'abantu baffe bagezi naye it's not commercially viable, it's not practical. What we need to do is kusitula industry ya Nissan eri Thailand singa tulina akatale akalimu amagezi ne tubagamba mujje mukolere wano enzigi oba mujje mukolere wano ebiziyiza nga byo mubikolera wano. It would make a million times better sense than the money we are sinking in the Kira project in somewhere in Jinja. Newankubadde kyoyogera kiringa ng'ekituufu kubanga omuntu akola analysis nalaba okugula kino n'okukikola cost eriwe singa obunene newankubadde kyoyogera kiringa ekituufu n'ekikulu kiri nti omwana alina magezi okuyiiya ekyo ate kubanga amagezi ago bw'ogakyusaako n'obaako wegateeka alina kyasobola okukola. Bana aba national guidance, when does this minister of national guidance bakubako mmuluka ne bagitwala mu garage wali ne bagikyusa oba ne bagitema ebipats ezo ne bazitunda awala ne bajja mu mmuluka. That knowledge is here. Aisha wano tulina ministry namba ne sente bajiwa ya national guidance nabwe njogera katerega lise byankola byonna nakyuka ntunuulire mu sector priorities mu edison ze bagiteeka bulagiteeka ne bagifinancinga ekola ki etuyamba ki who identifies as the resources zola nti bano abaana bali very resourceful. I mean yasalawo ku misera bye n'agamba nti omwana akola obulungi nnyo Makerere nga mulungi nnyo agende mu education kitegeeza nti alina kyasobola okukola ajja ku impactinga knowledge yagiwa abalala. Who identifies abagezi baffe n'okunoonya ki kye basobola okukola. So eno budget Peter wako tulina bano abayiiya mu ICT buli mwaka tubateera mu ddala ssente tubasindika mu capital tubawa n'ebirabo lwakuba tokigoberera nfakti nja kuwa details ku kyo wano ekyo nakyo tujja kukyo national guidance ekyo kya mu ICT. Aisha wunzika siri munna science nenja baleetera wano president w'eggwanga yagamba nti covid tetulinaako mutawaana terina kyejja kutukola. We are not worried. Tewaliwo economic consequences ezijja kubeerawo. Economy yaffe eri strong okusinga ezo ez'abazungu be muwaanawaana n'atugamba wano juzi wano we bafuna recess we yabakuba mabegakaawo ne tusurvivinga katulede minister akaaba n'agamba 2 million people bavuddeyo baade progressinga ne bava mu level y'abaavu abankuseere nti kati already bazzeyo wansi mu baavu abankuseere. Kati minister akaaba ne effect za covid mukama we mabega yatugamba nti covid tegenda kutukosa n'akamu. Kati who plans for us? Because we produce sanitizers. Sigala ng'oyongeddwa ku mukutu ogusinga mu bya 4G mu Uganda akadde konna wonna wooli kati ng'okozesa MiFi ya Airtel eri ku mitwalo 12,300 osobola okunyumirwa intaneti edduka obuweewo enegirako GB 15 ez'obwereere buli mwezi osobola okuyungako abantu 10 omulundi gumu mwena ne munyumirwa intaneti esinga kyalira edduka lya Airtel eri kuli okumpi ogyefunire leero. Airtel omukutu ogusinga mu bya smartphone. Katubanjulire Uganda eyaffe abagezi b'engero zaffe twetegekedde buli kinyuso ekijja. Laba lights, camera, action, laba level.
katukwanjulire Pearl Magic Prime ku channel namba 148 okutandikira ku package ya DSTV Compact. Linyisa package ya DSTV yolwaleero tukwongereyo ne tuku package eddako ofune ebinyumu ebyaffe eby'omutindo. Pearl Magic Prime, like never before. It's your moment with DSTV Uganda. Empeereza eno erungamizibwa Uganda Communications Commission. Fulo kunaba kwa Baby Walk essanyu era okwesungibwa ng'okozesa shower gel mpya owa Baby Junior oba sabuni wa Baby Junior ng'agira mu bikabina gentle, soft, herbal ne mild okugonza olususu lw'omwana wo n'okulukuma nga luweweevu ng'omukwano gwa maama. Bw'omaliriza okumunaaza ajja kwebaka mu mirembe nga kino buli maama kye yeetaaga. Baby Junior akolebwa Movit Products Limited. Bulijjo bwe tubagamba nti ekifo kiri kyo kyokka wayinza okufuna buli kalonda w'ebiriisa by'ensusu z'abakyala ab'omulembe. Tuba tutegeeza Mirembe Boutique tulina Olay 7 Total Effects ajjamu enkanyanya n'amakula ate n'akugumya olususu ate mu abatawaanyizibwa omusana baabaleetedde Olay Hydration kano nno kataasa omusana okukuba ku lususu. Waliyo Olay Anti-Wrinkle Face Wash, balina Olay Complete Day Cream, Black Opal Foundation. Mirembe Boutique basangibwa ku Namirembe Road ku shop number 3 nga wakayisa Centenary Bank opposite n'omuzikiti gw'Abayindi. Kati osobola okusasula biruzi zo mu Bank of Baroda omuli ebisale by'amazzi, amasannyalaze, omusolo gwa URA ne NSSF. Bank of Baroda balina Visa ATM machines ku matabi gaabwe agasangibwa mu Kampala ku main office, Embale, Kansanga, Kawempe, Mukono, Ovino Market, Kabale, Entebbe, Kololo ne Lugazi. Bank of Baroda ekolera wansi w'ebiragiro bya Bank of Uganda. Abatuuze ba kuno mwenna yenze chairman wammwe Katulume bannange temufiireyo obwavu munguze omusulo gwammwe. Bannange muzeyi Katulume ate oli ku kyekyo munnange noonya musulo navu kugimusa ku birime kakati mwenna abali eyo ebyo bifeeko naawe kati tukozesa bimmo ekigimusa ekikuwa kye weetaaga. Bimmo ayamba ekirime okumulisa obulungi ebimuli okukwata ate nga kyakufuuyira bufuuyizi. Kiyamba ku kirime okugumira ekyeya n'ekuba ennyingi. Kiyamba ku kukuba kw'ekimuli ky'emmwanyi ate nga biba biwerako. Kikola ku birime byonna ebimulisa ne bikola ebibala. Kiri mu hafu liita ennamba ne liita 5. Ekigimusa kya Bimmo kisange ku maduuka ga Faith Agro Imports wali ku Container Village maaso g'omulyango gwa Cooper Complex ne ku Entebbe Road okulina na Good Shed. Okumanya ebisingawo okwata essimu 075 93 84 89. Oyo ye Bimmo. Akawungezi ka leero kawomu ng'okujaguliza awamu kiringa bwoddeeka n'osanga ekimere okuleka Coca-Cola akaweweeza. Olwaleero kirabika tewali kitugenda kuleka ku ssowaani zaffe. Kirabika ebigabula eby'enkizo byayingiddewo. Akawungezi ka leero kasufu ng'ekyaggulo ky'ewaka ate tekiwoomangako bwe kiti. Meals are tastier with Coca-Cola. Katika Gasimbagane ne bannamawulire. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ojikwanjulira Ahmed Katerega Musaji Siraje Rwa Maisha Kabanda Charles Romshana ne Muhanga Kivumbi. Benon Fred tuina amasiko message yonjirabe. Benon Fred bwe mbadde njogera ku East African Crude Oil Pipeline ampereza newspaper extract okuva mawulire ge Bufaransa nga banks eziwerako zigaa nti gwe no Total eyo gye walaze tuyinza obutakuwa sente naye akwotinga ne bank eziri ebungereza ezimu ku zi trading mu kuwola ekyo nkiresa n'eriyo munywanyi wange Aisha ali bungereza bamuyita John Sebanakita ngambye nti ne oil pipeline nayo mugiteeke mu legacy project si project egenda okukolera Uganda sente okusinziira ku breakdown. I think kituufu kada oli siniko nnyo kasiteita wamu so it will be tourist attraction. Mukulu Kibazo Katonda wa amaanyi. Katerega ayogedde ku Amini ne bachelor ne education ngeri gyajala education teyakoma ku ekyo kyokka. Omanyi Makerere offers a bachelor's or science whatever it is with education. Chambo yewa degree ya education. Kati wano nga eriyo ino okukiteekako it has to be on your transcript because abantu bakwekanga diploma in education n'otwalayo ya bachelor's oba science azimu kunoonya emirimo because education etesasula nagamba kino okugattibwako so that obeere mu kusomesa
ene waamini yali muzira mukulu kibazo mbali nkusaba tujukuza abana Uganda one Chad ebadde ina president bamuyita Idris Deby ate yawangula akalulu massively ate yakangulira waggulu nnyo yawangula akalulu balumu Idris Deby Idris Deby yawangula akalulu naye tagenda kulayira but tekyakomeko ekyo kyokka ulagawa constitution yayo has been overthrown anti tumetojuka Romaine waluka Romaine kotero okukola ntoli akyali kino so constitution ya Chad nayo bajo overthrowinze ate byonna yabikoze mutabani wa Idris Deby naye tekyakomye kwekyo France no mutabani siye ya setata sinzi buchenjogedde nze ngambye kandi ugambye byonna yabikoze alwa ngambye Idris Deby abadde president wa Chad Idris Deby yawangula akalulu Idris Deby tagenda kulayira mutabani we yajewo constitution has overthrown the constitutional order and France yachitade mu stamp nega yachitufu that's the most important that's the most important point that byonazo badoyogera ko mukuru kimwanga kivumbi all those are constitutional systems naye bano abazunga oboyogera ko waliwo ebituka ne bagamba bigende bife so biyinza okufa ng'okyaliwo ne bakukiriza n'obita nga wooli o ne bifa ng'ovuddewo nga bwengeri gye bifudde mu Chad. Now what are these systems? System esooka wano twogera nnyo ku President Museveni because wati wakyagala ayagala mayindi zaffe zibeere ku ye manyi waliwo abakyala ife manyi ffe tuli mu gurupu eri ey'omukulu oli eyeetonze omukyala wakukubira ku ssaawa 3 I was checking on you, have you had breakfast? Ogenda kugira mu bote kwikwi ngakasimu kayingiddewo ezo ssaawa 6 I was checking on you, make sure you have lunch. And you call it caring nguntu nuli natambula nawo lunaku lulamba saawuliranga bakubira ya kasimu ya it's because I'm broke. Abanyango yinawo sento tola tusiba mbizibu kati zogenda kwanga mu 8 have you had, I was checking on you, have you had lunch? Kati ikigiye kigendererwa kiri nti 24 hours mind yo emubeereko that 24 hours you think about her. It's like mwanga kivumbi kata asibye every aja kubera nga bamujjukiza mind yo ebeere Katonda. I think there is someone who does that. Nga abera kujjukiza mwanga kivumbi saaza sala at least 1 hour abera ngolowooza kuki bera ngolowooza Katonda. Kati mukulu Museveni yakola system wano nga ayagala 24 hours tubeere nga tukola ki nga tumulowoozaako wakiri akole ebinyiiza onyiige naye okole ki omulowoozeeko and but that's not the system we had designed. The system ye twa designinga yali president cabinet, so gomulimu gwa president guli gumu to make cabinet. Bwomala okukola cabinet you chair it fine but it is cabinet. Kitwandise eki kitwandise government, then ne wabeerawo ne parliament for the people kubeera nga etunula emivudde mu cabinet katomwobeera ne mu budget system gye badoyogerako. Uganda Revenue Authority is not the Minister of Finance. In other words, the Minister of Finance naye waliwo wakoma katebera anaberekera ki an authority yandabadde independent bwebanga ekola biye byayo. Minister's powers are not limited. He can exempt you bwaba asazeewo okujja ku musolo agukujja ko naga kino tokisasula, but tasobola kujja n'agamba wano sasula mitwalo 5 wano sasula 15. He doesn't have that power. Then the National Planning Authority naolaba eringa URA nti gwe nga tonaba kusalawo okusufulumya sente on this item. What does the National Planning Authority say? Now sebo fego long time nabeeranga n'owekitiibwa Kisamba Mugerwa nga bwafuna omukisa ogwogera nga tali wabamuwanga bano ng'akaabanga abalala bonna bye tuteekateeka oku planning priorities si bibakola. Kati nze nkole ki? Kati therefore kati oyina abehavinga ng'oli omukyala gye tukyama ye 24 hours ayagala kibeere ku ye. It's about him. I saw that advert somewhere. It's all about you. It's one of these telecommunication companies.
ye cabinet is the president, ate ye cabinet yayagala abere parliament is Uganda Revenue Authority, is National Planning Authority. Katuchovoraba, you are in this mess because achikola local. Omanyi engeri je butukola omuzigo gwa mutera gwita gwa bagana baraisi gwa mwe muzigo guli go bwichiga guli okuchunda they call it okuchunda kati iyo system je tukozesa yayagala okoza to manage national issues obera nga achunda ogumhereza igana oli mwe bus 10 oli mwe contractor that kind of thing, and you end up in a mess je mulimu. Now what is this mess? Firstly, it's corrupts. Kati byona babado yogera ko the system corrupts. Now okwanti ya corrupting. Now Mukulu Museveni borrows from commercial banks to finance the current expenditure. Okuborrowing wouldn't be a problem really, but you borrow from Mwanga Chivumbi. Let Mwanga Chivumbi be the lender. Ogendo ogule treasury I think called treasury bonds. Kati then omulimo gwa banka gubeera as an agent nga gugokola ki nga gugugula, so that you have your own money or savings sente zo you can lend it to government oba yuzo kuzubola omuntu omala chovala la NSSF bwebe lending, it's lending on a saving much as it's for saving, but Sibazo could be having his own lend to a bank and chengamba because for you have saved with the bank or in a saving is okay, the saving is zo take a fixed deposit account. Now, so where should this money go? My economy Italian city Italian tamivu. This fixed deposit account it should be borrowed by Mwanga Chivumbi. I know ka business over Radio Simbange no or any other thing. Now government is competing ne Radio Simba. Okwewola sentezo. And unfortunately it's because it's not doing business, it is consuming. Eringa neighbor wange kuchalo nti yewola na agenda kubala na nywa omwenge, so bwewola wano n'ogulira jaje moroka n'omuteramu amafuta. What business is that? Chongera kochi what is it adding on the on investments wamune ebirala. Now now because of that wano ina many commercial banks which are foreign uzuwe Nigeria izuvawa tezize wano kuwa Mwanga Chivumbi sente who is doing an innovation ainayoka business. No, zize wano kusubula in treasury bonds ne government. They have come to because it is secure, it is safer. They have their money and bazirese wano to relax a bit. So in a lot of inflow of money, but that inflow of money is going on recurrent expenditure ya government. Tezigenze mukola business mukuja bantu mu bwavu, and that is the corrupt joiner. So it's Museveni has become government. You don't have government in parliament. You are dealing with an individual. You are not dealing with government because very while Museveni's interests and Museveni's interests are mass line interests. Area speech jiyawa nga amazoku kusijaga amazoku angora karuru. I don't believe there was an election. I don't believe you won an election. But that after that event nga amazoku ukwejabuto ukweshubura he yakora statement na agamba tuinawo mass lines UPE kati yako yasale bagitachi operation wealth creation again at this level etc. He calls them mass lines. Now again ononye, when do they use the word mass lines? They use mass lines in guerrilla warfare. Ibintu byokurwana chichokola ne chikuwa abantu in a mass line. Now agamba we chinatuka kukino ebintu bya budget ayagala kwa gwawuliriza. You remember? If you remember that statement very well. Mukulu Museveni is when he overthrew the constitutional order. It's not him personal. It's a standard line. I mean, parliament tebigasa. Era power Museveni zayagala kati. Nti budget bejja mu parliament. Appropriation. Mwemurezinge query. Mugamenti zino tezisaanidde mukidize executive temuba n'obuyinza obugamba nti wabadde ozitaddeko Katerega tuzizijje Katerega tuziwadde obwo obuyinza parliament tebuyina.
Yeah, but you see, then you are not approving. You are not approving. Approving. Chitegeza, you can even amend. No. Yes, you can. We are not. You don't approve a budget. We appropriate. Atebino go biwandika mu CA. Powers of the parliament is not to approve. Is to appropriate. It is appropriation. The only entity, buyinza appropriating, and not even the president. The president makes a suggestion to parliament that he recommends that this is the way you should appropriate. So as of now, musobola kuvuja sente wano ne muziteeka wano. And I'm saying, but he wants the reverse. Ayagala ekigamba sina kigambo kyenkozesa ekyangu okulaga nti ekivaayo nga kiri final kiri mu mikono gya parliament nti kino kyaleese is like a draft. Kyaleese is like a proposal. Is a proposal. Naye kinavaayo nga kyebayita budget y'eggwanga. Finally it's a product ya parliament. Then it means you have even powers to amend. Yes, you have powers to amend a proposal. Ng'otunulidde ebivudde mu National Planning Authority, otunulidde ebivudde mu economy, nga you have looked at all those variables. Nokola ki? No kyusa. Now, and in any case by the parliament ye, seraba kulwaki alaba parliament ng'omulabe and yet yasiba nayo kyankwanza. Agende kyankwanza bagambye byayagala ajje wana atuule abikole nabyo. What we want to see is that parliamentary involved. So basobola to do accountability, but he doesn't want to do that. You see, na tokyalangayo nayo gyobuuze fa abakyalayo mukyala Amelia kibazo mweyo basi mukaga naga mzee tetuyinawo sente toyinawo nanya kale mwe basi biri tezuwera kale muwemu ateri toyinawo na kamindu basi ne boda kale muntu ala 5 amtwala 5 sija kulabikako kati the reason kati zenebuuzanga nnyo who is this Amelia asobola okwamendi ngoli nga empa milioni 5 nanga nte ziriwo hawo ogenda okukizuula nga ezibaddewo yabadde yazigabye edda sagala ko chempura zone zona muzigwe Aisha Kabanda ne bazuwani Aisha Kabanda kati nawo zenga zona teziriwo ono amujukiza president ngandi sento badobo no bazokola ki amazokubugaba. So that's how he runs the system. Omwenge nakugabye edda kati abaze okuvumba mukaviridde mwawo because is final. He amends this. That's why you see 24 hours mubera mu crisis. And unfortunately him as a system ne nyumba ye wasura which is State House is in collapse, is in disarray. One technocrats sije bali technocrats bali yeno mu government agirabanga mulabe 24 hours abayomba nayo ne parliament ye yagenze nayomba nayo. Do you know they abada yomba nabo abaleta yomba na MPs abali mu parliament. Now you have become crowns, no bayogera nabo beba kaja and one of them yamubuziza ayo fraga bera ngani fraga bera tabitegeera ngani fraga bera takola ki tabitegeera nagamba zisubira ngo fraga bera Aisha Kabanda because na Aisha Kabanda yara ina taito eyo Aisha Kabanda yabera ko fraga bera. So you are dealing with corruption. Kati mwanga chivumi why you are a very serious failure is that you are not addressing the corruption. For you operating in a system ngoloze rino mono, you are wrong. No nyengeri jo reviving a system. Na yeno system is not revivable. Jitwale mu incineration. Kuwacho bingiramu. Gasimba kanene bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kiwazo mu studios ujiko Anjulira Ahmed Katerega Msazi Siraje Rwa Aisha Kabanda Charles Romshana ne Muhanga Kivumbi. Siraje. Mulundi guno mpisa omuzindalo very briefly. Nupu yabadde mu retreat. NRM simanyi oba retreat ye NRM ewedde. Ekyagenda maaso. Abalondebwa nga already bali mu parliament buka Terega lwaki tebagenda kyankwanzi. Anti bano bamuwanga bali mu kuyisa budget. Balina okukubirira ebisigaddeyo ng'olwa 11 May terunatuuka. Banaagenda ne basanga bali. Bajja kusanga bali bavuddeyo. Okay. Bano bajja kuganyula mu induction eyaki eya parliament. Ndaba era si bipya gye bali. Siraje very briefly njagala otunuulire bombi ompe comment yo ntono nnyo.
Of course. Omanyi gwe ne Katerega ate muyina mu interest endala. Mubali ekyankwanzi. Eyaffe eri clear. Tefaana ya Museveni yajja kuvaayo ng'atiikira lwa pressure ive mufu. Naye bakubuulire bano bakakuyege bakadaaga retreat Siraaje ne Katerega tandikira seke kyesalawo ko nyindo lumala omulamu kasabiri Siraaje okujjako okulya sente zakadaaga okuyegana tongambangako linda konkubuulire tandikira kwa Aisha ne Muwanga bali linda konkubuulire Aisha akuyegeka naye Muwanga ajja kuvaayo na pressure kubaka si muntu wolanya si muntu wakadaga talina pressure eta nupu nti candidate wuno taliiwo mu nsi zonna esinga asinza ba MPs eriyo ne Ssemujju abo bonna bamala biseera at this time naye ekiva mu retreat eri akikozeka nadda platform radio Simba ate n'ateekawo statement bamala biseera ate n'agamba now we will corrupt under pressure kata otakoze omulimu Siraaje commenting ku retreat zombi abatagenze nga ba NRM nga bakadde bagenda kusalwa emirundi 2 in that ekyabaddeyo walabye nga balinga abayisa buyisa resolution tieno gye tutandikirako Catherine bamugemerera okujja ku issue eri controversial nga report yo kuva mu gwomusanvu teyisanga nebagamba nti somesa resolution zoze tugenda okutandikirako nga twakadda mu kisanja ekijjako tujjewo gali amateeka kitegeeza gali amateeka bagakoze eki bano aba operation wala circulation simanyi youth livelihood nabyo bagenda nabyo nti tugenda kubijjawo tuteekewo parish models ne bayisa n'abantu mitwalo 3 miliyoni 3.8 pa parish nga bagenda zivunaanyizibwako bebatasomanga bya development abachairman ba parish buli gwanga nibaga nti n'okulayira n'agamba nti tujja kuteeka weevu ya covid tugiweevinge nti buli district ete abantu 17 bw'obalamu abantu 17 pa district ofuna abantu nga 2 plus tekuli seeke tekuli bano ba president bava bweru ng'ogyeko wa Burundi wa Rwanda gwe batajja kuyita kite Rwanda bamuyise ojja kulaba kati nze mulimu wa Burundi kale ne bw'anaabaamu ne essence eriwo mu kiseera kino nti bw'ogatta ensirika zombi DPS byetudde FDC DP whatever the impact ejja kuba ntono issue eriemu nti parliament eno president pressure gyalina okuvaako nga obwa speaker buwedde otherwise bwayintermeddlinga ne speakership agenda kufuna confusion mu kukyusa naddala mu kuleeta abantu okuva mu Buganda ne mu Busoga. Siraaje njagala kutegeera gwe Siraaje, as far as you're concerned, retreat the only and the worthy businesses egidirinze nayo yabwa speaker. Si kyokka babadde ne bino byemmenye bya parish model RDCs okulemwa buli analemwa okwogerera NRM ekoze kati batambuza mu mbejja mubi ajja kugobwa kati obwe buzibu bokka kati bakola ki bwe bagenda okusanga nti already babusanze impact gye bafunye twagala kuddiza abantu butale olaba ekiri mu owino RCC ayogera birala Lord Mayor ayogera birala ne n'abantu be baleetamu si be bantu abalonda abantu be baagala be bantu abatakolamu kuba Kayibula yafa simanyanga sifunanga good development naye nini yavwako kawe mbadde njogera kukaweesa naye issue eriemu nti byonna ebivudde mu retreat President Museveni alina capacity egenda okubitataaganya either ng'akozesa aba few individuals mu opposition parties oba ng'akozesa bano be yatutte ne batamatira kyatasobola kukola kyekya speaker. Nze abenare mbagalako ekyo nti tebakoowa
bulaba ne bagenda mu misomo ne bagenda mu nsirika ekiyinza okuluma nti oba ekyetaaga okwetegereza nti bwe bavaayo babigoberera naye bafaayo. Ekirala ye personal interest Mwai Museveni gyassa mu bintu ng'ebiera kati yakampinga gyabeera akoledde ddala personal interaction bano abaka lwomushana babadde ajerega abatamanyi fulaaga bbe gwe lwomushana naye ate naye wasomera mu kyalo kati omukyala ng'oyo akwateeka okuba ng'ayina senior 6 naye kati ebyo bifulaaga bbe alayinza okuba nga tasoma nnyo mawulire ebiki ifisitu nasomera mu kyalo ate waffe tuyinayo Bombo Road naye nagicrossing waliwo otuuka ng'oyiya ate sebo omwami lw'omushana gwe oyinteractinze ne president emirundi miki naye balirira omukyala interactinga ne president general atadde coach amyusiza ebigambo olumu byabadde bisobola naye kyenneewuunya mukyalo Lumumba gyatugamba kubanga akutisike katambi kokka waliwo n'obulalu obusinga obuva ekyankwanzi mwatugamba nti amasimu mugabajjako basiiba tebagalina mugabaddiza kiro ne boogerako oba ne baagalwa bwabe naki naye obutambi nga buliikinga okuva ekyankwanzi buliikinga deliberately muli infiltrated ekyo nakyo tukigira ki ekyo nakyo tukiye. But what is also the crime with people having communication? Naye bakkanya nti esimu bagenda zisalendaringanga ku makya basiibe nga basoma bazibaddiza olw'eggulo naye ebibeerera ddala mu kusoma byennyini ate bye batuweereza wano ebingi ddala nze nsubirawo waba tewakyali discipline kiri ekyokuyisa mu babaka nze kulwange si kibi ababaka ngaabo abamu babisi ddala ate kakati mu nkola yaffe ey'ebibiina ndoza kanjogere NRM gye nnyinza okutegeera ennyo okusinga tewaliiwo nkola yakwa identifying abantu be basimbawo omuntu afubutuka eri naaga nti nzize kasita awangula akamyufu ng'afuuga fulaga bear ne bw'anaaba yabadde wa NUP ne bw'aba yabadde wa DP ne bw'anaaba yabadde wa LRA akati engeri yokka gy'osobola omuteekamu ekikyo kumutwala kyankwanzi nga bwe bali omukulembeze gwe nalaba yamaliranga ebiseera mu bantu bw'atyo eso si gwe nalaba naye gwe twasomako mu byafa yali Napoleon bwe baali bakola eno koodi Napoleon yamaliranga ddala ebiseera mu yandibadde ndowooza nga siye ye kennyini okulabira ddala nga amateeka agakolebwa ge agasaanidde n'okutuusa kati ndowooza koodi Napoleon evuganya n'erikomonero y'Abangereza mu kuusibwa mu nkola mu nsi yonna. Kino ekya speaker nze nalabye ndowooza New Vision yatulaze options abe-NRM ze balina kyesuubira nti bajja zikola. One, esooka kwe kulekawo mukyala Kadaga nga speaker ne mwami Oulanyah ng'omumyuka wa speaker. Naye ne bagamba one of the options. Naye ne bagamba nti omwaka guno bagumaze tebali maaki Kambugu ndekyo kirabika kiyinza okuba ekizibu ne bawayoga nti bayinza okusalawo nti tebalina gwe bawanzeeko ddusu Kadaga n'Oulanyah ne babaleka ne bajja mu plenary ne batunka abantu gwe banaayagala gwe banaagiraki gwe banatwalako then ne bagamba omukubo bombi okubazza mu gavumenti ne bateekawo abalala oba omukubo okumuzza mu gavumenti omulala n'asigalawo n'afunirwako omulala. Nze kyemmanyi nti bwe banaamalira sitegeddeeyo kyogambye ezo zonna ze options ze bayina either bagenda kulekawo Kadaga ate ababadde Jinja mbadde nkyali kuba ekyankwanzi anti ogenda tobitegedde naye nti oba n'abawuliriza byenjogedde tebabitegedde. Okay. Ku nkomerero bajja kuvaayo nga balina kye basazeewo ate si gwe mulundi ogusoose ate abe-NRM bafaayo kubanga twali ku puroguramu eno ndowooza wiiki nga nnyo emabega omu ku bawuliriza waffe wawali ewaakuleekaana naga nti ate nze ennyumiro ebyo bye muliko kati nti kubanga ffe aba NUP twawangudde mu Buganda ne mu Busoga bwe mutuyamba ne musindiikiriza Kadaga oyo n'obumulumulu obubadde bukyali obw-NRM nabwo tujja bugira ki
nabo tujja butwala ebyo byonna president ayina feelers oyo Katerega yayogera president ayina feelers personally nandi agadde mukyala muwuliriza w'okulekana ye Katerega no ate sebo oli muwulirizaawo nakati kwali naye seeke kyenasalawo nze nina discipline kyenja okugenda nakyo Aisha bano abafunaffe ab'ejjinja nayozaayozezza dda wano omukulu Aisha nti baate baasinza abalala nalabye bawera mu maaso ga Bobby nga balinga abawera mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka kuga ebibiina ebirala ate yo personal card bibadde tebinnagikola mwate awo muzeeyo n'enkuba empya Aisha mubufunze nnyo ntunulire dakiika zange Katerega singa tebadde na mutima mubi wandifuddeyo okumanya abadde bawera babadde boogera bigambo ki kubanga mu kirayiro kye baakubye kyadde public, it was a public document. Mu kirayiro kye baakubye temwadde mu linnya lya Bobby wali linnya lya Kyagulanyi lwaki wabadde olowooza ye yadde takola kuba naye yadde akola ye yadde awererani naye yabadde awanisa omukono nga naye yadde awererani kakati Katerega wali manyi NRM ebbanga lyakoleka katebe obwongo bwagiraagiramu naye bukyaliyo eri gye bumanyidde naye kankome wenu katawonji kakasizza Aisha wakurosinga because obusungu boze nabyo no ate noyagala n'okuvuma nga bali yuli ali cross wama tuveeyo eyo nsonyiwa mu katono mwango ono bwayogedde ku NDP3 nengezaako kunoonya ndo baga nti NDP3 kankosa kade kikamuko ekyo it should be the guiding factor mu bibakola nenziruka de noonya wano noonya NDP3 kukweke ekyakoleddwa ku luno nga ndaba governance and security mu budget yaffe bagiwadde obutundu 26.1 government and security kati ne bajja ku agriculture gye bagamba transforming governance and security bayina 26%. Kati ate noja agro industry bagamba nti simanyi modernization of agriculture biki ne bagiwa 5.1 bwetutyo bwe tutambula kakati retreat zino zeetaagisa naye kiki kyemulukolerwamu n'ekigendererwa kyakyo kyekibeera ekikulu ffe twayise abaka baffe bonna abagenda n'abaliyo bonna twabayise ne tutuula wamu ne tusharing experiences ne batutubuulira experience ya parliament majority kuffe n'omulyango gwa parliament oluusi tumanyi gye guli n'okumanya bwe bitambula to be educated kiryoka okukkiriza nti kino sikimanyi omuntu ofuna akikubuulira n'okufuna national outlook y'ebintu byetukola ki byetugendako ne bwe bitambula gwe mulamu ogwabadde emabega wakukyo ate era si kibi bantu kwemanya amanyi mugenda mu house mugenda kukolera wamu nga buli omu bwavudde waabwe gyavudde kabera bayido to crossing agono agambye bakuwa flag nga tunakyotegeera nojja and find new people you will take a lot of time ogezako kutegeera b'okola nabo nkyo n'otambuza so si kibi it's a good thing naye omutima ogubeera emabega waakyo aba NRM nabadde njogerako n'omu ku bwe nasobodde okwogerako aga nti ennaku ezasooka bagezaako batiisatiisa nnyo kyali kimu kigendererwa was to create fear n'okwongera okuzimba ono gyagambye mbwe teri cult okwongera okuzimba okuba ekisibeezayo omusajja abeere emyaka gyonna etege nze ssekintu ebyo nabina mu bikero nze ssekintu ekintu kyange ono mwanga twabeeraga mu kampeni yateranga okugamba ate bakoze ekinyini kyeyagayaga nti olumala okulonda bwe kapa aba NRM nga bakwata batwala ekyankwaza nga banaazamu akatambi k'obuntu gwe byozo pledging eri abantu bannanga abantu bangana nga banaazamu akatambi k'obuntu nga bateekamu akatambi akaabwe kyovula omuntu agenda mu parliament n'amala emyaka 5 ng'omumwacce ayina conflict mu bwongo bwe ayina abantu be kye baagala naye ayina n'akatambi akapya ke bamukola ki ke bamuteekamu sirako basinga babasiru te babasiru many of these for good performers ne masomero gaabwe kanano omusajja omulala yakola abadde akola testimony mu public wano nnyonyonyo honorable Nsamba ti yewe bamulonda ne bagenda ekyankwanza bakola presentation zezo n'akyamuka ndaga kyekyo tukirina ababbi tubalina tugenda kubakola biti tubalina kali yali member of parliament omu omukadde aliyo naye omusajja tokyamukira bwereero ebyo bye babyogera wano olumala okuva wano we tugenda the story is different totawana kukyamuka sajja nti genda n'okwera myaka 4 mu parliament nga ntuddeyo nenda nti omusajja kyeyayogera kyali kituufu ebyo baŋŋamba eri ne bye nasanga eno nsi 2 njawufu
so mu bufunze Kyankwanzi bagezaako okukola abazungu ndoza kyebayita indoctrination kyovulaba eno national guidance, this national guidance they talk about erine mu budget terina kinene kyekola kigasa gwanga okujjako okufacilitatinga Kyankwanzi era abamawulo bagamba nti bajja kwagala okugenda Kyankwanzi balina okukkiriza nti abasajja b'Ekyankwanzi they will make paper bajja kubasomesa bo bye baagala basomesa eggwanga lyaffe liruddawa lyavaawa ani yalyonoona tukola bajja kubabuulira. So eno national guys gye badoyogerako ejjadde bakola kusangulamu akatambi kali akakadde bateekemu akatambi akapya kaabwe kebalowooza gasimbagane ne bannamawulire Mwanga naye nakyo tukyogereko essente zirisa abantu abo for all this time ne babeera ebbanga bali kusendeza Uganda basibya abaana bali makomera ku lwakwambala simanye enkofiira emyufu ezifaanagana eza military bano bambala kisibine nom nti bambala bagane bambala ne bambalya ddala uniform nga bwe zirina okubeera tineweebuuza kyo kye tuli. The other one is a military camp. Kiwanda badde complaining nti eri essomero ku lwaki olufuula military camp. So basalawo ne balikola military camp. So when you go there you know you are under military law. Ne bagenda byambala babibalekera. Kati babibalekera. I'm speaking out of experience. I've been there. Babibalekera wabyambala oluvannyuma musonyiwa mwawanga katono nnyo bwecrossinga bwembambaddemu NRM nencrossinga nenyingire pateyo nendala nga nyinawo kintu kyange kyebwenkyambala bajja ne bakukwata nga tebakikuwa naate bw'osigala ng'okyambadde ba LC3 bonna bali eri chairman bali mu byambalo byamagye because bakyesinza NRM lwe balirekerawo kubyesinza ogenda kukola what is going to happen. Mwanga very briefly ono Charles Romuson ayogedde wano akantu ne kanyumira naye alya kuba akakyemu oli otya just bana abakyala okutukubira okukuuma ng'omulowooza mbadde nkugamba nti finally ne Kyankwanzi bweri ffenna tubadde wano really tumanyi ebyekyankwanzi it is a job tiri kigenda mu maaso Kyankwanzi lwevuddeyo n'ebiri fundamental byetukyalinda siri excited nze kuba speaker byetukyalinda ye Ishon land yes byetukyalinda and ze kubire because increasingly Museveni n'abantu be bafuna ettaka njagala kubatunuulira because land ownership gyebogerako ettaka lyabwe oba bagenda kukola etteeka eribyajjako ettaka lyabwe. I'm not excited now about land reform. We can now reform land because mani kati mu Uganda ani ayina ettaka abayina ettaka bono Katerega bakyayinayo eri obusika esembabule eri akaterega lirimba ayina bika bya wano eryengando bayina n'eryengando lirimba bika byamu so abayina ettaka kati sebe ettaka lyaffe ennambirizi liri muffe gwe manyi lyamwe mukyayinawo. So I would be very much interested oba Museveni asobola okwejjako ettaka nga ye interest yasinga okuba naye nokikuutira abantu be nti ne bw'oba obbye wakiri n'ogula ettaka akusonyiwa nekisaga kyongerako doctrine emu. So I'm very much interested mu kiki boogera ku land era njagala okubuulira kati abali excited teri reform ku ttaka gye bagenda kuleeta because tebasobola kwejjako kye balwaniridde. So sirowooza nti ekyo kine excitinga ku land. Mumwe wanga sikutegedde bulungi naye mbadde nga nti oba tunata nzo bwe boogera obuzibu ku ttaka beesiba nnyo ku kanaana kano private mailo naye bw'oba evictions mu Mubende mu savana eyo kenda yes that's you see sebo ku kenda minister ageba mu center agenda zewe Museveni agenda nakuba olwali
n'agamba abantu nti waliwo ekizibu kuba nannyini ttaka. No, question is kati mu Buganda akenda yabadde akayina emyaka 3 in trust. Kano kanaana kana kakaterega ne kana ka public trust kaffe k'abantu ono yakalina naagala kuteekisawo ekifaananyi nti ekizibu kiri kaki ku kanaana. Wetwogerera akenda bakegabanyiza nga bagabanye emaali yafa ataleka baana singa yafa naye nga n'abaana teyakola ki teyaleka ne bakegabanya. Kati sisuubirawo land reform because land reform esookera kukenda. Tusooke tubagambe nti ani alina akenda, abalina akenda bakafuna bate. Sirowooza nti eyo debate asobola ogitolola ekina mubearinga responsibility wonzika muwangagende warumgano kusaba Buganda government tetasobola kufuna Buganda Land Board evunanyizibwa kukenda. So all said and done. Secondly, Siri excited bano byonna bebogerako what will inform choice ya Museveni kubwa speaker ensonga zigenda kuba ezo biri Igo kwemanya sajja sirowooza ti Museveni mu kasukedde akulembera bamwe abamanyi ti yali akkiriza to share power era koteekawo doctrine nti oyagala kusharinga naye buyinza nti ofunye amaanyi you were factor mu system ye buze chafika kwa mama nti mugenda kusharinga nawe you were factor on your own mujja kubiriga mu ttaka je munakoma kati nzaawo gwe mupiira gwe nkola ki gwe nindiridde ekyokubiri ekigenda ku informing ani who the speaker is your politics ya transition because at the end of the day waliwo ebitakyuka ku nsi kuno. Museveni kati takyakola tasobola kuva ku buliri n'atakwata ku mugongo bw'avaako bw'ati yeekwata ku mugongo naga kakati ebinfluencinga ani abeera speaker ne layini y'obukulembeze mbeera ya mugongo gwe. mu bufunze nnyo nja kujukiza Mwanga Kivumbi nti bwetwogerera kati mu Chad tujja kufuna a new constitutional order eri mu transition so kati ebyomugongo Tanzania nkugambe nze negomba nzo bandikoze ngeya ontunulira ku face yango nawo okwegomba nze mbadde ngamba mukulu Mwanga Kivumbi ebyomugongo ebyo biveeko Chad bayina new constitutional order bajja kubagenda kufuna new constitutional now katugende tofaayo katugende ku issue yolese ya land grabbing gwakenda koyogerako tokatunulira in form of land. Akenda is the definition of an identity of a particular people. Uganda kano akenda and in trust bakabalekeddeko for generations ezirijja the whole notion yalinti your identity is this. So olutalo olunene is not to take away the land because olutwalawo lisigalawo. Olutalo olunene is to destroy that identity. Now kat identity ogi destroying otya changing its outlook, culture, mindset, etc. oba kubajjawo physically. Katugenda okolera research mu byalo wonna obagobya abantu kutaka baliwa. Where did they go? Because aba ogora ne special forces mu lutalo lwe obwangwa we buli obulaba obwawano obuliwa. Are they in camps? Bagenze mu refugees nga refugees ba Palestine abali Jordan, Syria wamune ne Lebanon. Where bano balagawa? Do you see them anywhere in camps? Wabanga bali mu camps bali batya. Ekyo kimu. Ekyokubiri onanya getaka atenga abamalawo physical abamalawo. One, you are the best one. You have been here in Uganda for a while. Kunsonga abakwatako tewali abasinga okuba enduru. Tewali abasinga. Why are you so quiet? Why is it that your leaders aba identity yamwe bali quiet nga force abamalawo bakubwante no kati echo Mwanga Kivumbi bakuba kabuzo kamu golaba ku landmark statement and go and do your research
ye trust jabadalowooza nti identity agidestroying outcome ye election eyagwa kibuzo kye yeebuuza ebibuuza Buganda yanyeega ki chobola temuyina njala chobola babajjamu amaaso chobola babalaha castration babalawa castration mwabadde ne mu hotel simanyiwe mwaliddeyo okugamba so mukulu kibazo idea ya M7 yonna is the mass line ngawo madenji kugamba entalo ajikulira that mass line is mukulu sale geno nonye mu history yali akulira mobile brigade kati nawo mukulu sale tachakulira byakulwana ya mobile brigade mbya NRA kata akulira the political commissariat work village model operation wealth creation ebyona a political commissariat work mutabani we wenyine original yali mu special forces ebyamaje ngabo kiraba ngabo tuli mu Chad. So the other organs of the state mukulu Museveni zayagala naye ezo organs zoita za government tazagala kukolera muwanga kivumbi n'ababe no azagala in the fulfillment of the historic mission. Chobola bayise kyankwanzi tayise yo National Executive Committee. There is an organ ya NRM enkulu nnyo and that is the chairman wa LC3 wegombola naye wa NRM. You get because walo ina office sato ina office ya Giso Gombara internal security officer o ina network of informers n'abalala mwine ba LD use n'ebirala then o inayo chairman wa LC3 ayawangudde then nobeerawo ne chairman wa NRM ng'ekibiina oba aliyo no batali netakayo 40 kuchara antika chengamba that's the most important wegombola but omulaba mu nkiiko zino omulaba nga amuyita okwogera naye therefore abatayita it's not a question of banji because I'm talking about njogera ku myaka 3 gyabaddewo I'm talking about the years he's been in the power ba mukulu Museveni ba centralingako are those ba abakozesa system eno jenkulaga ya mass line ne bakwata government at LC3 at municipal level, those municipal councils in the divisions in every and at parliament level. So bona batura eno government getunyaze the power we captured tujikoze satutia. That's the process he wants. So that bajikoze kuyamba no bajikoze to fulfill the historic mission. That historic mission webetegezo kuleto mu China nga Buganda yonege na kubera one farm muveo abere wente you will go. The question is muna berawa and the SEC see kusala wanya kulembera SEC recommends a candidate. It does not decide anya bera it only even parliamentary caucus it's just tunawagirani it's your informal method of campaign managing but see a sala who should become now Chagurani kanchogereko bufunze that the Chagurani group at Jinja yabadenga as a vanguard of liberation but today mukafubo kuraba how do we look for forces is now liberating Uganda including addressing issues of survival nga kino kyawalego kyakenda but today wali katibine byokunyaga nafe tugenda kuyingira wotya committees employees ziliwo how are we going to sit nafe tubako kyo tukola ki tubako kyo tubagana the entire system oba ya Chagurani oba ya Museveni kyankwanzi they are all illegitimate all because akalukeze bamu kafu we must discuss a transition Gasimba kane